mu bulamu weewale nnyo kubeera ku ttiimu etaagaliza ey'enkwe ey'effutwa ey'obulogo mu mutima. Omanyi abantu abamu muli balogo ne mu mitima gyammwe. Mbadde ntunuulira ekitebe kya National Unity Platform ekiguddwawo mu Western Uganda ne kinzijukiza nti buli lw'obeera ku ttiimu eruma amannyo, buli lw'obeera ku ttiimu erowooza nti nno gw'olina okukola ekintu tewaliwo muntu mulala akimanyi, tandika okutunula olabe obukulembeze bwa National Unity Platform bugenda kulaga lwaki bwe busaana okujja mu bukulembeze bwe Uganda, bugenda kulaga lwaki twetaaga bannayuganda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso, bwe bugenda okulaga lwaki omunnansi yaaba alumirirwa ensi ye. Kati ebikolwa ebikolebwa abantu abalala bikulaga bulungi obunnansi bwabwe oba obutuuze bwabwe oba obuvo n'obuddo bwabwe buli luddawa. National Unity Platform yaguddewo ekitebe ekirala mu Western Uganda. Bwe mala okukiggulawo ffenna ne twewuunya tugamba naye bano abasajja ebintu babikola batya. Ne ndyoka mmanya lwaki tulina abantu abalina ennugu ku bukulembeze bwa National Unity Platform. Era gwe nga munnayuganda weerwaneko nnyo obutabeera part okubeera omuntu asiga ensiga embi. Tosiga nsigo mbi. Beera munnayuganda ayagaliza, beera munnayuganda asanyuka ng'ensi yegenda mu maaso. Beera n'obwoba si gwe akikoze, just give credit where it's due. Bwe tugamba obukulembeze bwa National Unity Platform mubamanyi bakama bafe abatutwala ffenna, mubamanyi mubeebaze. Ekyo kitebe kyakumeka almost buli region kati egenda efuna ekitebe. Buganda already ina headquarter. West Eastern yafunye dda, kati Western yefunye, Northern yegenda kufuna. Bwe tugamba nti twagala enkyukakyuka, ebyo bye bimu ku bintu bye tuba tutunuulidde. Tutunuulira abakulembeze abalina ensa, tutunuulira abakulembeze abaagaliza eggwanga, tutunuulira abakulembeze abagamba nti Uganda deserves more. Omukulembeze yabadde ayogera n'agamba nti just ebyobugagga bye tulina, yanokodde ekyobugagga kimu nti golodi, just ekyobugagga kimu. Naye nga ne bwe tutaalibadde bya bugagga, kati ne population ya Uganda tuli kya bugagga eri ensi yaffe. Nti bannayuganda bwe bajja ne batugamba nti naye buli alina obusobozi aleete emitwalo 10 tweggyeko amabanja ku miliyoni 40 z'abannayuganda, ne kuvaako bannayuganda miliyoni 10 ne zikwata emitwalo 10 mulowooza tetujjaawo gundi eryo, kubanga si ffe tuba tusoose okukikola. Naffe ffennyini tuli resource, naye tuli ekyobugagga mu nsi yaffe ekitamanyi makulu. Tulinga bwolaba boyinza okuba n'ejjinja mu lujjaalwo nga tomanyi makulu ge lirina, naye nga temwe bajja endabirwamu. Kati naawe oli kyabugagga obutamala galondalonda, temumala galondalonda bakulembeze. Bino ebyo gamba nti mutulondera abakulembeze ab'ensi abyavaawo baabanga bansaluli kubanga be baabanga basomye bokka. Kati buli nnyumba erimu omuntu alina degree, buli nnyumba erimu omuntu asomye, buli nnyumba erimu omuntu ategeera ki Uganda kye yeetaaga. Mutulondera abantu abalina omutima gw'eggwanga so si abalina ensa, abalina ensa ey'okubba, abalina ensa ey'obutaagaliza, okusiga obukyayi mu bannaabwe, okuwalana. Abantu abamu ekko lyammwe ddene nnyo n'ekkonda lye mulina eri abantu abalala bonna. So nze nalirowoozeza nti tuwe ebimuli byaffe abakulembeze baffe aba National Unity Platform, tubawe, tubagambe banage bravo, mwebale mukoze. Wakati mu kunyigirizibwa zikamba bulire, wakati mu gavumenti etakkiriza kintu kyonna ne munyigiriza ne mukola ebyo bye mukoze, tekiisingewo nnyo nga tetubeesigisizza entebe y'eggwanga, tetulabe ku malwaliro agalimu feeza ne zaabu nga tugatambulirako, tetuyiteko ku kisaawe naffe ntugamba ya eno ye airport ye Uganda nga si yansisi kugituukako n'otuuka nti ne bannange tulinga abagenzi obaluddawa. Tujja kulaba ku masomero amalungi. We don't need much nga bannayuganda. Twagala democracy back in Uganda, twagala restoration of sanity, human rights to be observed and respected, not believed. Njagala muntegere mu kino, saagala muntu akkiririza mu national akkiririza mu human rights ngenzikirizayo. Njagala osigale ng'olina Katonda ku mutima gwo. Bw'oba oli mukristaayo sigala ng'oli mukristaayo.
naye ate bwe nkugamba nti let us respect human rights tuba tetufuuse bakatonda tuba tetufunye katonda mulala naye tuba tugamba nti no omuntu kubanga bw'oba olina eddiini mundaayo human rights ziba nyangu oba okuuma eddembe ly'omuntu omulala naye bw'oba ng'owulira nga bikaluubirira above everything tetwetaaga kinene nga bannayuganda twagala kulaba mirembe sanyu kwagalana njagala nve wano ngende ankole nga nsanyuka ndi n'abaganda bange nva nkole ngende mu Northern Uganda with peace nve mu Northern Uganda nzikire mu Southern Uganda with peace nga tewali muntu angamba nti mwe muli mu ntebe mwe mutumazeeko emirembe mwe bizibu byaffe ate ekyo kisoboka kubanga bajjajjaffe abatandika ensi eyitibwa Uganda basiga okwagala Uganda tulina love tulina okwagala twali twagalana muve mu bino ebiriwo mirembe gino ne Uganda twali twagalana ffe twakuya ku mulembe gw'abapakasi naye nga balinga baganda baffe era nga tumalaga bayisaamu maaso ensi ng'eri mu kukyuka kubanga it was a transition ng'ensi erina weeva ng'erina weeraga tukyasobola okuddamu ne twagalana naye tutunuulire entebe esembayo waggulu era tutandika okugamba muve mu ebyo by'omugamba nti mujomba jju mugambe nti ambuleera jju buli ewali ambuleera tuddewo kubanga kati ekibiina kitutta obudde ne kimanya baani abalina okuba abakulembeze ekibiina kitutta obudde okumanya baani abalina okuba abakulembeze kati bwe kiba kitutta obudde okumanya baani abalina okuba abakulembeze buvunaanyizibwa bwaffe ogamba buli ewali ambuleera tiikinga kati we have a reason to say ambuleera tiikinga buli mwali temumanyi ambuleera tiikinga ate omusittaleego oba akabonereko tekasukka box tutandike kati ye protest vote gye tuliko ambuleera tiikinga kubanga obukulembeze butulaze nti butuwa abantu abalina ensa ey'eggwanga so sense ey'omu nsawo yaabwe for God and my country.